mugeme kalamu omutima omutono alinamu obuzibu obw'essente program gikomye wano kubanga bemugenda okuwulira temubiwulirangako omutima omunafu ng'oli ku kamera vaako naye ngeno erisiti ng'ennaku z'omwezi 24 May Rami Ismail voucher number A7 May 2023 being advance of purchase of coffee bags abagulamu amajani agali gagenda okunywebwa ku Pan African meeting $1,045,000. Rani Ismail 20th September 2023 AA98 September 2023 being advanced for one-day training workshop for NRM MPs and staff 195 million. Being advanced for a one-day training for NRM MPs and staff 195 million. So sente zigenze kwa account ya muntu on behalf of the speaker. Remy Ismail 16th October 2023 being advanced to hold Zanal meeting for regional whips, local councils and their regional leadership 1.6 billion 477 million and sente banaye ngawe muzuulira bwezito bweziri eyo batwala billion emu mwe million lukaga mwe million 2 mu mukaga mwe mitwala na musanvu mukasanvu ezo bazitwala October 16 jukire oli abadde September 23 bulire sente zo mu musolo bwezitwalibwa. Remy Ismail ku account ye nga 17 October nga bamuwa advance payment for pap items bamu $1,045,000. Rami Ismail 18 October 2023 bamuwa advance to facilitate pre-meetings in preparation for CPA conference bamuwa $1 billion mu $2,200,000 $1 billion bwe buwumbi bubiri bwe ze $1,200,000 mu $1,760,000. Rami Ismail nga 5 December nga bamuwa being facilitation for members of the joint committee traveling to Ngambia Islands in preparation of Commonwealth one day times 1,350 ze $3,500,000 kwa account ya Remy Ismail nga 13 December 2023 ono mukozi wa Parliament era mukozi wa office ya speaker kwa account ya yafunirako $14,016,000 kwa account ya Remy Ismail kuwa speaker yebaje nga 7 February 2024 being advanced to cater for the government chief whip to hold several engagement meetings with political opinion leaders in Greater North $1,250,000 pasebo ne banyabo kakati ono bamwita Obore Chris sente zagenda okujja yagenda kuzijayo ku speaker enaku z'omwezi nga 6 November 2023 Obore yajayo advance to facilitate speakers outreach program in Kumi district $1,200,000. Chris Obore nga 2 November 2023 nga aina voucher A549 November 2023 yajayo advance for Apal Park Church Kasilo County $1,010,000. Chris Obore 23 January 2024 yajayo being payment of corporate social responsibility to enhance image of Parliament in Teso and Bugisu sub-region okuyambako okulungi ekifaananyi acha Parliament. Obore kuwa speaker yajayo $1,185,000. Chris Obore nga 8 February 2023 advance to cater for community consultations engagement Acholi sub-region to bridge gap between Parliament and the people $1,010,000. Chris Obore. Okema Leonard yajayo $10,000. Okema Leonard yajayo agabiri. Okema Leonard era yajayo kwa ezo program $1,10,010 nga nya April nga lumu March era nga 8 February. Okema Leonard naye mukozi mu office ya Parliament nga 17 April 2023 yajayo $1,10,015 okuyambako speaker mu kukola emirimu mu Acholi sub-region. Okema Leonard nga 17 lunaku lwe lumu being advanced for the speaker's corporate social responsibility undertaking for Bukedea Church nti speaker yasuubizeyo church nekata ku sako era yatwala $1,500,000. Okema Leonard nga 19 zilina ku 2 atutte 5 atutte
15 nga 19 April nga wayiseewo ennaku 2 okema Ronald ku lwa speaker being advanced towards the speaker's donation fund $1,776,000 Munnayuganda wulire okwetiriboosa okuli ku ssente z'omuwa omusolo okema Leonard nga 21 September 2023 advance for observer scout fees to attend the 66th CPA conference in Ghana 7 people times 1,000 times 6 people times 600 equals 370 $1,309,000 okema Ronald nga 11 October 2023 advance mu corporate social responsibility $1,301,000 okema Ronald nga 11 October 2023 advance in corporate social responsibility $1,673,000 Munnayuganda mpuliriza okema Ronald nga 16 October yajjayo $1 million advance of economic empowerment program mu central $5,000,000 gwe ampuliriza okema Leonard nga 16 nnaku zezimu October 2023 zili zonna zibadde nnaku zezimu ng'ajjayo advance mu empowerment program mu central $5,000,000 okema Leonard nga 16 lunaku lwe lumu advance as corporate social responsibility for the speaker and various economic empowerment programs mu northern okema yajjayo $1,500,000 okwi Emmanuel Omrion nga 17 April ku lwa speaker yajjayo $1,015,000 okwi Emmanuel Emaron nga 19 June ku lwa speaker yajjayo $4,406,000 okwi Emmanuel Emaron nga 23 August advance payment for the accommodation of the speaker and other guests $1,900,000 Emmanuel okwi Emaron nga 20 September advance for speakers community mobilization $1,300,000 okwi Emmanuel nga 13 December 2023 payment for facilitation $2,230,000 okema Obore Chris 18 April 2023 $1,015,000 Obore Chris 18 April 2023 $2,200,000 Obore Chris aliho 18 April $2,250,000 Obore Chris 19 July 2023 being advanced for the speaker towards corporate social responsibility in Teso sub-region $1,655,000 Obore Chris nga 25 July olugomulira ayogerera speaker nga atwala sente ze 10,800,000 Obore Chris nga 26 July lunaku lwe lumu yatwala $2,250,000 Obore Chris nga ennaku z'omwezi 7 August 2023 yatwala $1,605,000 ampuliriza Obore Chris aliho nga 15 August yatwala $1,400,000 ampuliriza Obore Chris nga 11 October yatwala $1,119,000 ampuliriza Obore Chris aliho nga 16 October yatwala $2,250,000 ampuliriza Obore Chris aliho nga 16 October ku lunaku lumu yatwala $3,000,000 ampuliriza Obore Chris aliho nga wayise ennaku 10 nga October 26 yatwala $1,500,000 ampuliriza Adilo Daniel nga 8 February 2023 yatwala $1,500,000 ampuliriza Adilo Daniel eranga nemukozi mu office ya speaker ku lwa speaker nga 8 February yatwala $1,750,000 ampuliriza Adilo Daniel nga 8 lunaku lwe lumu yatwala $1,10,000 ampuliriza ku lwa speaker Adilo Daniel nga 9 April yatwala $3,360,000 ampuliriza Adilo Daniel 17 yatwala $1,10,000 Adilo nga 13 June 2023 13 June 2023 yatwala $1,300,000 yatwala $1,608,000 yatwala $1,16,000 Adilo Daniel nga 19 July yatwala $5,000,000 Adilo Mai Daniel nga 24 July yatwala Fobukedea $7,500,000 nga 24 July 20 September Adilo Daniel doing payment for various regions $1,300,000 Adilo Daniel 11 October $1,730,000 Adilo Daniel 24 October $1,120,000 Adilo Daniel okwi Emmanuel Erion akomyewo nga 17 April $1,10,000 okwi Emmanuel akomyewo nga 8 February $1,10,000 okwi Emmanuel akomyewo nga 8 February $1,750,000 Moses Magogo nga 29 2024
TA325 Jan 2024 being payment for per diem Nairobi Kenya for an official leave 30 days $1,224,994 Magogo nga 29 October being payment of per diem to Nairobi Kenya for a biannual holiday ennaku 3 okwegayazamu $1,802 Magogo nga 29 November being payment for per diem to Kigali Rwanda for the Inter-Parliamentary Games $1,019,000 Magogo nga 6 September $1,010,000 facilitation to travel to Nairobi for 30 days $1,800,000 Magogo Moses facilitation $1,800,000 per diem okugenda Turkey okuwumulako ennaku 30 Magogo Moses singa July 2022 $1,270,000 per diem to Nairobi Mombasa Kenya for budget committee assessment Magogo Moses singa 15 October Magogo Moses singa 15 October $1,015,000 Mwesigi Adolf 24 October Jan $2,200,000 17 Jan $3,200,000 Mwesigi Adolf Jan nya $2,900,000 ampuliriza kati ampuliriza awo ne tudda kwenu Anita Among January 24 Magogo yatwala $1,800,000 mujjukidde ye Anita Among Speaker of Parliament yatwala $1,909,000 mu emitwalo 2 kubulako emitwalo 8 okwera $5,000,000 nga 29 November yatwala $4,000,000 Anita Among yatwala $4,000,000 yatwala $4,409,000 nga kubulako $6,000,000 okwera $5,000,000 Anita Among nga 29 ku lunaku lumu yatwala $1,10,000 zino nga azitwala binafusi mu manyage biri zabadde bazimugirayo bugizi Anita Among 19 October 2023 $1,653,000 Anita Among nga 6 September 2023 $4,487,000 Anita Among 18 August 2023 $1,907,000 Anita Among Annette 28 July 2023 $4,483,000 Anita Among 21 July TA 26 July voucher number payment of Batiem ADS entertainment $10,000 out of pocket allowance $10,000 zino zali wezit being facilitation for this official visit of the Parliament of Uganda the second Russia Africa summit zino summit zemuwulira nga baba wana tugenzemu Anita yatwala ennaku 8 $1,000 okubeera mu sente z'omunsawo ez'okwegayaza $5,000 era n'okubeera ne out of pocket allowance $10,000 ezo ne zibeera $1,59,000 kakati bino bintu bijjawo bino bintu nebyo kakati eggwanga bw'oba ogamba olw'obudde bw'oba ogamba nti tusalawo ebintu bino gwe ampuliridde zo sente zina zamuwa musolo nti abantu batono bisowaani ate nakukoba nti ebisiyani omusaada yabigula iwe walooza nti nnimba naye n'abalala balina ebisiyani guno this is it is concerted citizen effort kubanga fe omusango gwadda mu kooti y'abantu so buno obulyake buno obubbi National Unity Platform kweyimiridde nti NRA ezegamba nti bagenda kusala naye gwe bibino top kakati bwe twalabye nga naffe waffe mwali painfule nga tetulina bwe tugenda kugamba kuwona atutte nyingi kubanga fe waffe tulowooza nti kandi banakuba nti kaali katego ono okutwalirako nga bwe batutte bwe bati it is unacceptable temusobola kuba bulijjo nkikugamba nti we are led kati bulijjo nze abagamba nti tuli led by mafias oyinza kuŋŋamba ki leero okumanya bino binkubye wala
waliwo akasajja kafe akatera okuyitaayita katambula kati enswera y'okukisenge bali mu kwogera ki FM ffe tumaze okubiroba enswera y'okukisenge Waiswa wangi bakobere nera kitukomyalo programu kayongo nekayo nabe tosima kayongo ebyo ampuliriza zensonga zetuyimiriddeko nti omuwendo gw'okulwanyisa Kyagulanyi mu Uganda gututusiza ku leve y'abantu okuzibiriza bave ku mazima bagambe nti akatulwanyisa omwagala w'abangi so oli yenna ayagala ffe tusiriikirire ku bino nga twavaayo gamba bannayuganda nti tetulibeerawo ne tuba nga ffe tetukulembera bannayuganda lwakubanga tuli bagezi nnyo no siri mwogezi mulungi nti ndi mulungi nnyo nti ndi mugezi nnyo nti oba ndi wanjawulo nnyo naye ago amazima ge tuvaayo ne tuyimirira ku lw'abannayuganda abangi abatalina muzindaalo guno kyekikulu kuba bwe mba ngenda mu Cancer Institute bwe mba ngenda mu Heart Institute bwe mba ngenda ekiruddu bwe mba ngenda emulago bwe mba ngenda wa obulumi bwe ndaba obwamunansi obw'omusawo amalwaliro gali understaffed aga gavumenti reason lwaki gali understaffed nti tewali sente naye oyinza ogamba mpuliriza omusawo atalina gloves atalina sente bali overloaded sente basasulwa ntono nti ye agenda kuguma atya akeere ku mulimu buli lunaku ng'omubuulira emboozi abakozi ba KCCA baagala miliyoni 5 baddemu okulongoosa ekibuga bakoledde ebbanga bangi nnyo basuka simanyi ne mu kasanvu beetaaga just 500 million gwe basindiseeyo okubeera nga golokipa waliwo kali akayimba golokipa yeebase yeebise kikutiya sagade tusindiseyo golokipa naye bakuyimbira golokipa yeebase yeebise kikutiya kweri nga batwala esente z'omuwa omusolo zino zonna naye ngana tuyozoeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Mama Babi Kyagulanyi Itungo tuli basangaavu tuli basanufu nti mu Uganda mugifiire ya bibala na eriri mu itongo mututambuiza olugero lwa Uganda okwenunula okwetola ku bano banakyemalira olw'abaana abali kuyitibwa olw'abaana abali kudolongebwa olw'abaana abali kuwambibwa twende okwebaza President His Excellency Robert Kyagulanyi nkani gwe twabezaako eri Angobi olw'obukulembeze obukalamu olw'obukulembeze obulengerera ewala olw'obukulembeze obuli kusobola okutembeeta Uganda ngeri corruption free bwabanga busobola okuwa omukisa buli muna Uganda okubona ensonga nga bw'ogibona wajogeraku nga kikugemaku. It is very important that the citizenry today have the opportunity to dissect, to internalize, to analyze the issues that matter most to them, especially with governance. Those days, these political elites, the politbros, they were the ones in charge of the affairs of the nation, and they have driven it haywire. So I want to thank His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. He was on the red carpet at the Oscars. Yes, we did not take it because for us who have watched the 21 days of Mariupol know how heinous, criminous it was.